kitanga akola nange nkola emirimu gy'emikono gyammwe nagiwanga omukisa teri kwebuzaabuza etangako okugenda nga tukuula mu konzikonzi netulukamu enjeyo zino konfulimansi ekikoleza omuliro emanju w'ennyumba ne bakubanza emiggo. Okyali ku Media 24/7 tukyali n'omusumba Andrew nga tunnyonnyola ku lugendo lwe olw'obulamu. Olwo kati okupangisa 15,000 babagambye tewali mugambye tewali kakati nensalawo okusulangako mu kyaki kati bintu jjukira noonyeza bwe mbifuna oluvannyuma ono naŋŋamba nti ettaano ezo zaali ajja zinfunira naye ate omukyala ayagalako emyezi 3 gwe gumu kiki gumu kitundu naye all in all nti obulamu bwatuuka sente ne tuzifuna ogumu ekitundu nenguwaayo nenfuna yakafaliso buno obufaliso obwo bwalinga buno obutini obusookerwako ka blanket bwe buno Red Cross bwe yagabanga Museveni yali yakawamba obusiiwa kati jjukira mu 86 yali amaze okuwamba kati ate eruwere ewaffe Ssemuto baabugabangamu olw'okuba abantu baalinga ki bubi kati ka blanket yako nakalina nenyingira nako wetupangisiza nenkateekayo naye obudde bwaffe obusinga twabumalanga ku church ewa Musumba Ssejjanga era nga bwe kayumba nyingiramu kwebaka tubeera eri kwa Adungu zaffe n'ebidongo neŋŋenda okwebaka kati nga taata omuwuliza taata muwuliza yawummula emirimu egya gavumenti ali mu kwekwatira ndeku nga tabuuza nti okyasoma oyagala buyambi tasobola kukibuuza even maama nga ye amanyi nti ndowooza ne gyendi abasinga obungi bamanyanga nti ndi wa ssenga wange obulamu butambula naye tebamanyako nti oli yagoba olwa Yesu kuba bano bafumba omwenge sijja kubakama nti mpaayira nti balina kyebangobera ebirala byonna debate yali wakati either Yesu omuleka kwano tufumba omwenge n'osigala ng'ogufumba oba osigaza Yesu n'ova wano kati nensigaza Yesu nenvaawo neneeyongerayo ne Yesu kati tuforwarding olwo senior 4 omazoji senior 4 nagimalira ku Ssemuto Secondary School twayitangayo ku Katoogo gye mmalira senior 4 nenoonya ekyokukola nga ate ndi mu Ssemuto omwo olwo tusaawa mu mmwanyi z'abantu tulima naye bwe mmala senior 4 mu 97 nafuna omulimu omulimu ogwo nagufuna mu master industry ekola ebizimbisibwa naye ebiseera ebyo teyali master industry yali twagiyitanga Banda Tile Dealers kati Banda Tile Dealers mwami Stanley Kivumbi yali amanyi twakolanga naye obutegula nga tuli baana naye nga tusiiga obutegula bwe yakubanga nga akuba obutegula kakati mugamba nti anko namaze senior 4 naye njagala mulimu we omulimu ogwaliyo gwali gwakutikka bintu kuki ku motoka la customer mu Banda ng'ebiseera ebyo batuwa emitwalo gyali 6 ne siringi 10 olw'ekyemisana nakyo kakati nentandika okukola mu Banda Tile Dealers nga bwe tutikka ebintu ku motoka kati nga Sande oyina kusooka kuva ku church oyitire ku mulimu naye nga ate awo oyina kuyitayo kuba oyagala wabangawo ka extra ka overtime batuwaayo akasente kati omulimu gwe bampa bagumpa Banda wano ate nsula mukono kati yandeetangako ng'akola yayina emmotoka ye Maikanga naye ampaddemu ekifo yampitanga Andereya tumutwaleko nga ndeeta olw'eggulo era ne tudda naye oluusi bw'aba anaagenda mu bibye noweeyiya boddayo naye nga yagukola ogw'okundeetanga n'okunzizaayo bwe nti we natambuza obulamu mu senior 4 ngimaze muvaaka n'enkolaawo bwotyo bw'otegeera construction yes era ye kye yampa kwe kuyiga construction era awo senior 4 gye nkoze mu 97 naddamu okusoma mu ndowooza mu 29
ngolo sente zitandise okuwooma ziwooma ate nali muvaako awo nga sirina wenja kweyongera kusoma tulina obulamu bwe tuyitamu wensula sisita wange yali yansuza sisita wange mufumbo omwami ali Bulaaya yagenda kusoma omwami agenda akomawo ate eri Bulaaya yafunayo omukyala kati ono takyamulaba ngaki omukyala oyina nawo okugenda olaba bajja bangoba awo nawo ne bangobawo amugamba oyo muwadde ennaku mbale ebiseera ebyo nenoonya akayumba ka mutwalo gumu 1200 ze nalina ogenda ne sister wo kati sister wange nina omuleka yamanyi n'omwana we yali azadde omwana yamanyi bwe banaabeerawo yali azimbyewo obuyumba naye ono kyeyakolanga kwe kubammanga emmere ne babeeraawo naye ng'ate ffe nze nvuddewo kati ng'ate nina okulaba nga njiyiza kyenfisiza kituukeko newa neeri mpangisiza akazigo ka mwezi gumu bbiri obulamu ne butambula mu bbanda tayiro ddiira nakola okuva mu 98 99 2,000 baali batusuubiza enkomerero ejja abantu bazirya 2,000 nga tulaba enkomerero ekola kati jjukira nsaba naye twali tulina okuŋŋaanira Namboole ffenna awo we twakuŋŋaanira ffenna omusumba Robert Kayanja musumba Apostle Joseph Serwadda abasumba bonna ensi yonna kubanga ne President wa Uganda ow'ekitiibwa yali awo enkomerero etusanga awo abantu baali bangi sirabangako Namboole bwe yajjuza n'amakubo kuggalanga bwe kifaanana bwe kityo kubanga Lucky Dube yakikolako naye kino kyasukka ekyenkomerero twagirina ne tuzibiriza amaaso nga tetuuka kakati bwe tumala okuyingira mu February nali maze okuyiga construction kati nalinayo obusente bwange bwe nali nga nsavinga mu banka ya UCB neŋŋamba nange nsobola okukola emirimu ono omwami gyakola era bwe ntyo bwe natandika okwekozesa mu 2000 nentandika construction okukola ebintu ku makubo natandikira Mulago nafunawo omwami yali mu security omwo Mulago kuba veteran nabeera mukwano gwange naye yawumula omwami oyo yaliko diso wa Kampala yaliko diso we Mubende Masaka yakubwa stroke mu biseera bya COVID awo naawumula naye yateekawo omugongo bwe namubuulira nti njagala okukola kati yalinawo ekifo ne ba veteran naŋŋamba onookisobola kino amazima nga kyetaaga okusenda kye nalina okukikozesa okisenda yali simu gye natunda layini nenjisa mu nsawo tractor najimiriza ku luguudo ne basooka basendawo nentuula ku luguudo nga tewali ssente neerabiddemuko katono waliwo anti wange bamuyitanga anti Mere yalina ku ssente nemugamba nti jangu tukole construction nenteekamu amagezi nenteekamu amaanyi ne tutandika okukola naye yalina abaana era naye yasulanga seetaawo kati alabika ali mbalala eyo ne tukola twakoleranga ku Saapolo Kaggwa bwe yalabanga binyuma bitambula nnyo ne ssente naga omwana ekintu kyeyambalira kirungi naye jjukira kati nze ne wema njagala ssente ate nze yakibala n'akukola amagezi kusaba ye ate kyenavaamu okunkozesa era nkomyewo ninga ankozesa nfuuse bbeega nga naye bw'omutunuulira agamba ssente nze yakola ki nze yaleeta nga ne amagezi n'obutiba bye nali nkozeseza obusente bwe nzije mu banka tebikyakola ki tebikyalabika twatuula ne tukola agreement naye n'alaba nti kyalina okumpa weekiri n'ampa kye yampa ekitono ne ŋŋenda e Mulago nange nentandika ku Mulago awo mu basirikale nentandika okukoleranga awo emirimu gyange mu 2000
nengula obutiba bwange nentandika ekifo era nenkituma King of Concrete and Compound Designer. N'otambuliza ddala omulimu. Nentambuliza ddala omulimu ogw'amaanyi ne gujja nga gugejja nenve Mulago nentandika okubaako ebifo ebyange byengula n'amaanyi. 2009 natandika okufuna ekinyegenyege ky'ebyobufuzi nenjagala okuddayo okusomera nenzirayo Makerere mu Mayeka Day and Adult Education. Twagitanga Mayeka Makerere Evening Day and Adult Education. Ekulemberwa Omusumba Nyanzi owa Redeemed Church. Awo wayiseewo abantu bangi nnyo nga bamaze okula ate noddayo n'osoma. Kati 2009 nenkola S6 yange awo neŋŋamba ebbaluwa nayo njirina katombuza bbaluwa S6 njina njagala byabufuzi okuva awo wayise emyaka 11 okuva mu senior 4 nzeeyo naye mba nsiriikiridde n'ebirala bannabyabufuzi batandise okugamba mwagala ki mwe bavubuka abato emiti emito gye gigumiza ekibira mulindeeko mwe bafuzi ab'enkya ng'enkya tetuuka naye Mukama n'aŋŋamba nti ebyobufuzi bikole ki bireke weereza nze nenzikakkana. Awo watandika okuweereza? Nali mpeereza kubanga twalina ekkanisa nga nze mukulu w'abavubuka ekamooca bagiyitanga St. of Holiness Church. Yali ekulembera Omusumba Mbabazi Geoffrey kati nga ate ffe tukulira abavubuka nembeeramu nga mpeereza naye okugamba nti Mukama antuma mu mwaka gwa 2005. Ngolo kyali mu construction ngitandise 2 era 2005 ndi mu construction nkola awe Mulago era abayitanga obajjukira era nantulaba kati asobola okujjukira ebifaanani ebibumbe ebyabeeranga e Mulago nga bitunudde mu ddwaliro wabeeranga bistatue biki kubanga twakolanga sculpture nnyo. Actually twakola sculpture ezisinga obulungi mu ggwanga wano ne tufunawo n'omulimu awo nga ndi awo Makerere e Mulago opposite kubanga ettaka lyalinga lya Makerere lyabeerangako entalo ez'Akatanga. Twafunako omulimu omunene ogwakola embalala ku Igongo bagiyita Igongo Cultural Center ya Mwami James Tumusiime. Igongo eri Bihalwe kifo kinene mu Western kyekyobulambuzi kubanga tuffe twateekamu sculpture zonna z'olaba munda omwo n'eziri ebweru eziyimiridde ebyo byolaba ebisolo bisodde ebiki naye nga ffe tudesigninga nze plana w'ekifo ekyo n'abavubuka bange tuvudde contract yange ne tukola embalala awo emirimu emingi egy'omwami oyo gye yatuwa ne kati ab'omu Western gye bakyajja ne bakola ki ne balambula amasomero abantu bava e Bulaaya ne bajja okulaba ekifo ekyo n'okulaba ebigenda mu maaso mu Western. Actually culture y'Abanyankole yonna abasinga obungi bye batamanyi baali bisanze awo ebiri. Kati ebiseera ebyo okola construction woweereza nga wempeerezera navanga embalala buli nga nninnya baasi ku ssaawa 12 ez'olweggulo maze okukola bye tukola nendekayo abavubuka ku order nenzija ku Friday. Saturday nembeera ku church, Sunday nempeereza, Sunday evening nenninnya baasi nenkomawo embalala ku mirimu egyo. Esaayimiriza kuweereza. Wakikolera bbanga ki? Nayingira embalala okukola emirimu egyo nakikolera emyaka ndowooza nga 3 okuva 2009, 2010, 2011 ndowooza nendekera abavubuka abato be twali tukola nabo already abayize ne kati mwebali nembagamba okwewujja nga bwenzija bwenkola ki mugende mu maaso n'emirimu egyo. Nga CEO ajja n'akeberako n'agira CEO yatuuka ekiseera n'ata abaana n'abalekera ddala nenfuluma ebya sculpture ebyo nembivaamu ebyokubumba nenzira
kukuba bino bye tuyiwamu mu morals ne tutambuza obulamu nga lw'ensonga nti olwo ojja kube ekibumbe kino kitwala obudde tusooka kuluka mitayimbwa ne tumala ne tuteekako akatimba bwe tumala okuteekako akatimba ne tutandika okuteekako omusenyu gutwala obudde process eyo kati wootandikira okugenda ng'okisala kyayagala oba ayagala ntuuha gye bayita ŋŋaali oba ayagala kisodde oba kiki n'otandika osala amaaso n'otandika okisala n'okiwa ebiwawaatiro bingi bw'aba muntu era nakyo bwe kiri kubanga twateekamu ng'abantu ab'enjawulo mu culture center eyo mulimu ebibumbe bingi nnyo actually ekintu ekyo nakiraba mu Western kikoze bulungi nga naffe wano mu Central Buganda yali badde ekikopa ng'ogyeko Uganda Museum kubanga eri Uganda Museum naye Buganda yali badde eri nakyo twagezaako okwagala okukibaako betukiguza naye enkokola nyingi oyinza obutasobola kutuuka ku Katikkiro kumuguza kye muyina nakimwali badde mukola kubanga aba Buganda bonna Buganda nayo nnene abaana baalize ne balambula kubanga okusinzira Buganda erina ettaka mu lubiri awo ddene nnyo eryali genzeeko ekyo ekifo ne tutuula nabo ne twogera ne tubabuulira amagezi osobola okuganzijjako n'otampa mulimu ne gasigala nga gayamba abaliddawo abalala naye ate ekizibu ng'enkokola nyingi ojja kutunuulira ekizimbe okiteeseewo n'ongeri gye mukikolekitingamu naye kino ekya culture omwana n'amanya ne bajjajjabe nekiki ekyaliwo nga babisanze awo munda ne bamugamba ono first king ono kino kyabeera bwe kiti omwenge baagukamulanga bwe bati bino ebyo bye bintu bye twakola mu Western kubanga mu Western twayigirayo culture yaabwe nnyo waalingayo simanyi Kenya bihoko nange saazirabako naye nga ffe tubikola ffe batuwadde ebiwandiiko bwalingako bakaba ne batunyonyola nti oyo mulali yakolanga kino Kenya bihoko yajjawo bwetyo ne tusima Kenya bihoko ne tugizimbanga bwerina okubeera ne bagireetako embaata kati abazungu bajja ne balambula ebyo ne mukolerawo fishing naye nga abaabitwala mu Western ffe baana Baganda abavudde wano nga ne waffe tusobola naye ngera nakyo kyalina akirina mu mutwe gwe eyayagala kifulume n'akituwa ku mpapula ffe ne tukiteeka mu reality so n'olwaleero nti omuntu asobola okuba ne kyalina n'akiteeka mu reality yes naye kakati tubadde tunyumya olina waŋŋambiddeko nti watuuka ekiseera n'ova mu construction sigivangamu nga bwe naaligambye nti nagivaamu bisoomooza bye bitutomedde bisoomooza ki bino olwaleero mbadde saagala nnyo okwekuusa ku bya gavumenti naye ate ebibuuzo gye bigenda bikoma okujja biringa ebituwalula tuteeka mu byobufuzi ebyobufuzi n'ebyenfuna bya Uganda ebiriwo leero nti olwaleero bannayuganda bangi abafudde mu busuubuzi naye era nga bw'okimubuuza nti lwaki tokyaleeta container abiri zo waleetanga nga naye ajja kukubuulira ebibyo kati lwaki tuvudde mu construction nti construction twamuyingira tannaba kuba w'amaanyi na tutumu nga tukozesa ssente zaffe kashi n'okwewola mu mabanka nti ate ebintu bye twagenda tukozesa okugula nga tetunneewola embeera gyekomye nti ne bye twagula tuyimirire tubitunze n'amabanka okutwala ebyaffe kati noweesanga nga construction olinyiddwa nti twafuna abatake abagwira gavumenti abantu kye basinga ogigamba the problem ti buli woyogera ku kintu ekiruma munnansi gavumenti ekulabanga mulabe waayo naye ng'ate yali badde egamba omuntu oyo tumwetaaga tuyambye tutya owa construction kubanga kati ono 2025 myaka 10 2025 ekitegeeza mu 23 babannansi tugenda kubeera ddala nga n'ababadde ab'amaanyi betwogera abatuyigiriza ba master industry nga tebakyali mu construction nga bagwira be bamututte omutaka ajja wano n'ebyuma n'abiteeka ku ttaka n'afuna dust okuva mu
factories abayindi n'engeri gyafunamu simenti yagimanyi. Buloka nze nali mu construction ey'omyaka gya 2000 nga buloka tugitunda 2000 ng'ensawo ya simenti eri mu mitwalo 2 mu 1,200 olwaleero ensawo ya simenti eri mu mitwalo 3 mu 1200 buloka ya 1,800 dasiti alinnye tukkirira nkulaga simenti ayambuka stone dust tani twagigulanga gumu 2 kati ya mitwalo 4 stone dust ayambuse buloka gye tubadde tutunda buloka nsinza okutunda buloka mu 2017 18 nga njitunda 2025 ku 24 2009 covid yawo nayingirawo netugenda nga tugwera ffe covid yasinze ffe tugwiridde mu covid okusinga naye buloka olwaleero gye natunda 24 kati bwema nayimirira nina kugitunda 1700 okubeerawo omutakeze atunda omutakeze atunda tetumanyi formula gyakozesa kati omutaka ateeka wali ne Munnayuganda n'ateeka wano ekigoma kye twatundanga emitwalo 12 nga ebigoma byaffe bye tukola bye bikola amakubo ffe twasupplyinga nga culverts mu local governments abakola amakubo olwaleero mu China yabisupplyinga gavumenti ebiraba byonna abantu bagwa eri mu kugaba PDM toyise musajja alinga anze kumugamba tuyimiridde tutya naawe tuyimiridde tutya naawe by the way ne president yakyalako ewange ne bankuba enkokola ku construction gye nali nkola eyagwa erwalero eyagwa si Mulago ku Bombo Road nali nguzeeko ettaka olwalero oyinza okuŋŋaa kati waliteekawa ng'ekisudde Bannayuganda nange kyekikoze eki kyensudde kyekindya kubanga twagulanga ebifo ebyo ng'olina okuki developing oluusi oguze swampu omuyindi ayiwa wali naawe oyiwa wano omuyindi ne bamuwa pamiti ya NEMA gwe ne bagikumma ne bajja ne babikoona NEMA n'ebikoona enkya noddamu n'oyiya kati mu kifo ekyo kyennyini president yali alaga bomba eyo n'ayimirira n'abuuza ani akola bino nenvaayo n'ava mu mmotoka ze ne bamugamba wuuyo n'agamba mukyala Nakyobe ti ndi ku media nze sifaayo byenjogera mbirabyeko n'agamba wandiika ennamba y'omukulu oyo tulabe bwe tumuyamba kati awo we yali badde bagambira nti weetaaga mashini mmeka oyimiridde otya kubanga nali bakuddira kyala Nakyobe simanyi oba yakomawo naye baŋŋamba waliwo emmotoka eyajjako awo ku mulimu nze nga siriwo oluusi oba oliawo nali ngenze mu kuweereza naye lesimu zaffe tezivaako olaba bwe baba banoonya ow'emmundu nga basobola omunoonyeza ekiro n'emisana ne bamufuna kati simu yange tevangako esimu yange gye nakwata okuva mu 9 gye nnina gyekyaliko kati yeriko tekyusa siri mukozi wa bikolobero nkyusa amasimu esimu yange simu gye twagula mu ng'emutyendi zakajja gambye nali nkola master industry Celtel saasobola yalinga zalinga mu miliyoni ng'okwata Celtel sebe ebiseera ebyo awo Celtel yayinanga awo ku Jinja Road ekizimbe nga naye MTN nayo teyalwawo kujja ndowooza walinga emyaka 2 oba kugumu MTN neyingirawo kati awo MTN we yayingirirawo era ffe twali mu namba eza 77544 ezisookerwako ezo era enamba yange awo wetambulira ne kati yeriko era bw'ogikebera amannya gange geeko naye bazze bakunoonyako wano emmotoka za State House naye bagambye bagenda kuddira esimu yange tevangako kyala Nakyobe waali ne president wa Uganda yakyafuga saategeera kyaddako naddamu okutegeera ne baŋŋamba waliwo bu meeting bwe baatuuzaawo ku Bombo Road n'ab'ebimuli simanyi n'ab'Okyawo Roading ne babawa bu miliyoni 2,315 nasuubwa si nsonga kiri awo naye ffe twali tukuze tumanyi okwekolera n'amaanyi si nnyo kusabiriza era na wano saamuyimiriza yayimirira ku lulwe n'alaba ekigenda mu maaso ekikolebwawo nga president n'abuuza ani akolera awo
nenvaayo n'agamba mukyala Nakyobe nti mukyala Nakyobe wandiika essimu y'omukulu oyo ne bagiwandiika mu katabo omwaka sinza gujjukira naye nga kyenzijjukira nti naye nga wawandiikibwa mu katabo ka Nakyobe mwendi ne Nakyobe bw'abanga ayagala kukumbuuza ambuuze nti lunaku kirwali lutya nti lwali bwe ruti mu kifo kino era ekifo kijjukira omusana gwali gwakoba nedda omusana gwali tegwaka bulungi bwe gutyo naye mwali ne president mu kifo kino n'akugamba okole bwoti twayogeddeko ku spices zo ozikola otya so nga tetunazigendako construction ombuuzizza kati eri etya kati construction olw'okuba abagwira bagitugobyemu mu China yakola culverts China gwe bawa omulimu bannayuganda abatono ennyo boobala ku mikono bayinza obutaweraga be bakyalwana nayo naye era nabo balwana bulwanyi okuyimirira kyenvudde nkugamba nti bana abali mu kugaba ssente nti za myoga PDM biki yaliisa abaana abanansi abali mu construction ne batuula nabo mu kifo ky'omuwa ssente zino enkalu n'ogenda otikka mashini okuva e China n'ozibawa abaana abo balina abakozi be bakozesa bangi olwaleero gavumenti erwana n'abavubuka tebalina mirimu naye ono omwana omuwadde mashini akutta abavubuka 30 abawadde bakola naye wali ogenda kulwana n'abantu otya naye okwata akakadde n'okamuwa n'agenda omugamba gula embizzi n'agula embizzi eba efunyemu ku maanyi ne bagibba nze mbeera mu kyalo mukama yantumeyo mu kyalo okubuulira njiri mu kyalo naye abantu b'omu kyalo balina ennaku omuntu w'omu kyalo asula ku buliri waggulu bw'ati wansi mu kitanda n'asuzaayo embizzi n'agissa wali eri mu gundi nga n'enkoko gye ziri byonna asula nabyo ali mu kussizaawo assa nabyo kati omulala bw'okkakutana n'oweza ssente z'ente kitegeeza enju gifulume osule ebweru ng'otunula ente esule munda oba ente esule nga yeebase ggwe ng'olaba nte bw'oti bwekkakutanda n'ozibirizaamu ente egenze obudde bwaffe bugendedde ddala naye njagala tuwogere ku spices ezo otandika ddi okukola spices awo tulabye construction construction efuna challenges mu biseera bya covid biki 2020 awo 2021 mami wange n'awummula obulamu buno mwezi gw'omusanvu nga 2 naye nentajetinga neŋŋamba nti nina okubaako ekirala kino nga kigwa nina okubaako ekirala kyentandika nyimirirewo obulamu bulina okugenda mu maaso nentandika spices ne tulima rosemary mu kyalo kyaffeeyo ne tulima katunkuma bye tusobola okulima ebirala tubijja gye bive Tanzania nga cloves n'ebirala nenzigulawo ka kampani kange aka spices akankoloto foods Uganda limited ne turegistaringa mu UNBS ne tufuna zikyumaka naye ng'okupenetratinga mu katale nakyo luki lutalo kati katunkuma ng'omulimisa abakyala babadde babagulako ekikopo kya 2 gwe n'omugamba tojja kuvaayo oli mu kyalo mulime nja kuwanga luki 10 naye ng'omuggyeko akakongola kali ng'abantu baffe tulabye nti abantu kati endwadde nnyingi bwagenda okulya bamugamba lya katunkuma alya ebikaawo ennyo ne tugamba bwe tuyingira akatale ka katunkuma ne tumupakingira bulungi ne tuleeta dryer zaffe ne tuleeta ebyuma byaffe bya dryer n'okumupakinga ne tumupakinga tujja yingira mu supermarket z'omuno mu Uganda naye byonna byetaaga ki sente advertisement n'abakulwanyisa abakukoba enkola okola katunkuma powder katunkuma tumupakinga tumuteeka mu dryer n'avaayo ne tumukuba powder gose na busenyi n'oyiwa mu mmere n'olya n'osena n'oyiwa mu mmere mu nva zonna z'oyagala osobola okulya ku mukebe gwe tukuguzizza ogw'omutwalo ogumu n'ogulyako emyezi 2 okusinga buno bw'ogenda wali mu katale n'ogula ennakasero b'olukumi n'ebirala so yengeri gye tutambuzaamu obulamu era tulabanga weetaaga okufuna powder wa katunkuma wa rosemary spices zino ez'enjawulo n'ebirala osobola okututuukirira ffe ne tukuwa ennamba ya Musumba Andrew abeere nga akutuusaako spices ezo ez'enjawulo mu quantity ennene. Musumba tusiibula abantu
tusibula abantu tweyanziza ababadde batulaba ku Channel 24 twebaza Katonda olw'omukisa gwe mutuwadde mwebale kutulaba kutuwuliriza n'ebigambo bye tubadde twogera gye muli ebinyuma n'ebitanyuma naye nsaba Mukama abampeera omukisa emirembe gya Katonda giramule gye muli mweraba amiina mweraba abatulaba ku Media 24/7 Mukama atakuumira mpeera abankuumire sigadde nga nze Anyango Hilda Mbabali okubanga baleetedde programu eno